Kale, kumukutu CRUZ exclusive kusinzi dokubanga ate otulabira right now ku airport and of course team nene nnyo nabagamba Africa One Tours and Travel basalawo kubanga ate babalambuza ensi yonna. So now they sponsored our trip, all things sponsored for. They sponsored our trip tugenda Misiri, tugenda Egypt, tugenda kulaba ebintu ebyenjawulo pyramids, buli omu nsuubira aliko eno trip. Abamu baali bagenzi, abamu tebagenda nayo, abamu bagenda for the second time. Sigenda nko Egypt, this is my very first time. And of course, Africa One Tours and Travel. Abagamba bino ebintu ebikola nzize nanga trip eya Egypt. So this time around kwendi eya America weeri, eya Israel weeri. So sitambuze nzeka, of course, muganda wange ampaima yange otuleko wano owa mbadde ndi mukwetoloolamu ng'otulukutabusi. So tulentebe wano ku kisaawe bamanye ekisaawe ky'entebe otusenzi ampaima tugenda Egypt, omuganda tugenda kulambula omuganda kyayita Misiri. Bamisiri luli mu biseera bya Falaawo byonna tugenda kulaba zimmamizi mamizi obamanyi, tugenda kubalaba, tugenda ku pyramids, tugenda ku Mount Sinai, tugenda ku CRUZ on the Nile. CRUZ on the Nile. It is so beautiful. Ebifaananyi bya CRUZ on the Nile. Madam yali andaga ebifaananyi. Yes, emmeri eyo wagiraba. Blue waters. Awo wetulaga kino kya Africa One kyekola, awo wetulaga kati ate gwokyali kweyo waliwo kibayita quad bike riding. Quad bike riding. Kaimalo wasomera ddala. Nasoma seba ate nasoma mu international. Quad bike riding. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkubuze mu speed. Wali ku Taiba? Wali Taiba International. Jewali? Je nasomera kwezunguro n'okuwa. Wali awo kumwebaza primary school. Mwe mwasomera ku masomero gano aga secondary agayina S nyingi, senior secondary school, SSS. So Egypt is gonna be fun. This trip ekigendereddwamu just having a fun, kunyumirwa. Kyova owulira nti activities ezisinga zetulina za kunyumirwa. Quad bike riding nga tubadde tutyogerako, of course Nile, dinner on the Nile, CRUZ on the Nile, ebyo byonna, waliwo camel riding, ebyo byonna pyramids, olusozi Sinai, banga luliko steps nyingi nnyo. Ate luyina aba Christians balulinako history nungi nnyo nti luli blessed. Bw'ogendayo Mount Sinai osobola okusaba ebintu ebyenjawulo byagala Katonda kukolera abakkiriza n'abikolera. Kituufu n'ekyo. Kati ebyo byonna ebyo awo bwe tulaga tunyumirwe. Of course tujja kulambula n'ebibuga ebyenjawulo nga Aswan, waliwo Cairo. Walisinze ka Egypt? Why is the first time? Gwe mulundi gwange ogusoose. Era njagala okwebaza nange bandeke tukolemu ku mulaalo. Era njagala okwebaza nti kola omukyala CEO Africa One Tours and Travel. Nti omukyala oyo ayina engeri gyatandise. Omukyala oyo Africa One Tours and Travel balaba Ibra nga agenze mu America. It was catastrophe. Kitegeera Ibra agende Israel, CRUZ of Africa One Tours and Travel. Omukyalo ono y'omu ku abo abatono abalina Tours and Travel companies nga akwata bannamawulire n'abawa trips eziri all things before. Ate simba wakati awo wenyini abamu bagenda batuga nti omanyi twagala mujje mutwegatteko tugenda kuba all expenses ate mutuuka eri ebakaniko baganda kano mukesasulire naye ono gwe twogerako esaza kati owa Africa One Tours ye buli kimu board olwadde togamba nti ogenda kwesasula ekimu byonna she has catered for everything. And believe me, this trip, our trips there, whatever trip eno tuli bangi naye ate buli omu agenda vaayo ng'asiimye. Exactly.
kubanga ategeka ekintu nga kiri quality. Manya abamu bagenda ne basuubiza abantu simanya tugenda batwala mu 5-star hotel, simanya tugenda kukola mu tuti, simanya tugenda kukola ne batatuukayo, naye kati olwa Africa One ye agenda kukikuba bulungi nnyo era byonna tugenda kukusula mu 5,000 ebyo byonna mugenda biraba ebyo byetwogera you go to see each and everything n'amaaso. Okay, right now we are setting off, and right now our team is setting off from the Entebbe International Airport, and of course Kaparagi engage to setting off. Now we are together now. The team together now. Babuze kongoza hai bakati fe tuli mu mood etambula atete tuli bakati fe tuli mu mood ekola kino etambula n'ekirala babagambe bafunye nsiganandola all things get at the top tege bakubiza air ticket ekimba atikola ayo kwasingi kola batade bakola naye mwabagenzeko Egypt kiba kitya. There are surprises in life. Kati mbadde nsaba basigale on the channel and let them wait. Let them just wait and watch. Let them just wait and watch. Abagamba okukola ssente tera n'ebigambo bitono. Omugagga waffe alina ebigambo bitono. Just watch and watch. Watch the space. Watch the space. Tuva wano Entebbe tugenda It's gonna be fun. Misiri. Yeah, man. Kimu kamera kwali bulungi nnyo. Sajja wange abeerawo bantu nga tuzikwasaganya CRUZ exclusive. Tovaawo show eri proudly powered by Africa One Tours and Travel basangibwa ku Uganda House flat 1. Next time uliwowulira nga twogera byokulambula oyanguwanga mangu n'otwegattako osobola okulaba nga tosubwa chance nga naffe gye tufunye olunaku. For now,